Oluvannyuma lw'ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebyakolwa omwaka oguwedde okudda ng'abayizi bakoze bulungi naddala mu nkola eya Bonna Basome, bannaabwe abaagitandikawo mu 1997 balaze essanyu olw'engeri gye byakolwamu. Wabula bagamba nti gavumenti ez'ebitundu zikoze kinene nnyo okutoggera enkola eno. Amasomero ga UPE ndoza gagudde lwa ebintu bingi. Ekisooka challenge ey'amaanyi nti UPE bagiteeka under local government districts ezigimanaging. Tebeera managed directly by central government or Ministry of Education. Kakati ndoza districts zaazitowererwa obuzito bwa UPE. Okusinziira ku mukwanaganya w'abaatandikira mu Bonna Basome, Jeremiah Keya Mwanja, abazadde olw'okuba tebalina nsimbi zimala okusibira abaana baabwe entanda, bangi ku bayizi basoma bubi. Abaana tebasobola kusoma nga bayala. Akati abazadde obaawulira Bonna Basome ne balowooza nti tebalina kuliisa abaana. Bano bagenda kutikkirwa oluvannyuma lw'okumala emyaka 18 nga bameggana n'emisomo era nga bategese entujjo bwe banaasisinkanira basala amagezi ag'okusasula eggwanga eribasomesezza. Twagala okukubiriza bannaffe abayise mu pulogulaamu eno okutandika okuwakaweefulu w'okuyamba amasomero gaffe ga UPE ate n'okuyamba eggwanga kubanga eggwanga lituweeredde, ate twagala n'okutandika pulogulaamu ez'ebyokwekulakulanya. Ebyo ng'obitadde ku bbali, bo abayizi n'abasomesa abakyajaguza olw'okuyita ebigezo byabwe ng'era amasomero agasinga naddala mu byalo, ebigezo bituuse lwaleero naddala mu disitulikiti nga Rakai, Mubende ne Masaka. Kisinze kuva kwesiga Mukama Katonda waffe aye n'obukozi ennyo obw'abasomesa. Nakoze obubonero 5 Piero E. Nebaza abasomesa bange bonna abansomesa, nebazadde bange bonna abamperera. Abayizi bakoze bulungi ng'era abalenzi baleebezza abawala wabula ng'amasomo omuli Olungereza ne Science byabaguyezzaamu. Ku bayizi 60,000 abaatuula ebigezo bino, 47 bavudde mu masomero ga Bonna Basome. Nakyanzi Haspa, WBS TV.